Ndi wano tegeeza mukulu Barambaluga Hale eyeyita omusajja omunyolo wavuddeyo n'okinnambuka ng'akimezezza okw'omusana nti kooti ekuwadde olukusa okutunda ebintu by'omugenzi BMK Muwanga Kibirige nga bwakoze naye njala kutegeeza ettaka eriri ku by'obugagga bya BMK Kibirige byeyagala otwala ettaka eryo ne mutabani we ettaka lyoliko lyoyagala otwala munnange ettaka eryo ebintu by'obugagga biri ku ttaka lya Buganda ate ng'okimanyi bulungi nnyo nti Buganda bwekuwa lease oba ebbanga eggera okupangisa ettaka lyayo eriwadde ggwe ng'omuntu gwe gweriwadde tekukkiriza wadde ate naawe okuwaako obupangisa omuntu omulala oba okutundako ewadde ggwe ng'omuntu kati mukulu Barambaluga Hale wagenze n'ogamba nti kooti ekuwadde olukusa okutunda ebintu bya BMK Muwanga Kibirige ebitudde ku ttaka lya Buganda yes yabikuwadde bukyamu kubanga ettaka BMK kwe yazimba ebintu ebyo yalifuna mu bupangisa okuva mu Buganda ng'ate amateeka ga Buganda gasoma nti tebakkiriza muntu yenna gwe bawadde liizi ate naye kuliizinga ku muntu mulala oba kukolerako bintu ebiranga muntu mulala si yenna nnyini liizi eyo kati mukulu Barambaluga Hale olw'okuba nti oli wa cow mentality and disguising oli munyolo you don't read era tutegeera nkusaba ekigambo kimboba kooti yakuwadde ebintu bya BMK Kibirige Muwanga funa kiweetiye ekinene ojoseneko apartment za Kibirige Muwanga z'oba otwala nkiddamu tolina kyosobola kukola dde okutunda ku ttaka eryo liwagambye nti oliriizinga tolina eririizi bwe naggwaako kiba kitegeeza maniya ne mie nkusomera ebbaluwa nga bwesoma ndi wano tegeeza mwena ne gwe Barambaluga Hale cow mentality is the highest problem you face in this Uganda Balamu teri amanyi kitawo teri amanyi jjajjaawo to make the matter worth manyi kuno kwoli Balamu katika nkusomera abantu bategere bulijjo weyita munyolo toli munyolo Balamu teri amanyi kitawo wadde jjajjaawo wabula yo nnyoko amanyikiddwa nnyoko amanyikiddwa toli munyolo okutegera ebikwatako si kyankuba ne baganda abatuufu teri abamanyi wabula nze nategeddeko omu olina mwannyoko baali bamuyitanga Nalongo Kawuuta yabeeranga bweyogerere nga musisi wa Mpuuta era yagenda okufa nga alina abaana bana baamuziika na ku Bugerere Road abaana abo ntandise obatracinga n'akamanyako babiri kuliko bana kuliko Mutabaazi ne Godfrey kuliko n'omuwala ali mu diaspora n'omuvubuka obulanki abanoonya wabula abaana bano bonna mwannyoko yali mukyala Munyarwanda n'omusajja gwe yazalamu abaana yali musajja Munyarwanda omusajja oyo yali avuganga mmotoka za Uganda Enzikiza Board UEB ne yali Munyarwanda kitegeeza automatically Balamu naawe oli Munyarwanda toli munyolo okujonga otulaze ekijja ky'abajjajjaabo ekimbwe ekiti wadde kiriko ejjinja limu bino mbyogera nkola profile bakomole bakola profile Balamu oli Munyarwanda tobangako munyolo okujonga otulaze ekijja ky'abajjajjaabo mwannyoko Nalongo Kawuuta yasiika bamuyitanga Nalongo Kawuuta kubanga yasiikanga Empuuta bweyogerere yali kulekera abaana bana be yakulekera in the custody obalabire as caretaker to profiling nezimu profile tuzikola underground tukola profile underground ekyo nakyo kitegeere yensonga lwaki olina obwongo butono bukulinga bwattera tabbi weegaana weefuula mugongo era nga bweri enkola ne bagamba mbawadde tactics zonna okumanya Munyarwanda yaani they are very polite when they are looking something very humble tebatera kulaga nnyo busungu naye obusungu abulaga omujje omulazi omugongo wano polite nabeera mulungi nnyo ayogera bulungi nnyo balina kasole face the moment bwomulaga omugongo bwoti ngaali acting that is the same characters Barambaluga Hale zaalina is good at pretending soft spoken. He convinces people, but after
agreeing with him ng'akola birala. That is it's same characters z'Abanyarwanda benjiri. Kati natandise okukolako tukola profile jajja pro maxi tuzikola mu nzikiza emisana n'ekiro. Kati nkubuulidde oyo mentality yakulooza nti otutte property za Muwanga MBM Kibirige. Yes, jangu ne bigunduuza bino nene ojoseneke pa apartment zo zitwala ozumuze woyagala, but pretending and arguing that you have ownership on that land, go and eat your mother something. You're on long track. Uli ku bantu bachamu kansoke nkusomera akawayo bakasoma. Ogira bulungi ebbaluwa bagita caveat empta Buganda Land Board nga bakutegeeza bati, dear Sir Stroke Madam, land compromised in Chaddondo Block 273, Plot 46 and 44, Mola Mola Road, Chaddondo Block 50, Block 254, Plot 770 at Kansanga, and Chibanja registered Vida Block 01/1162 at Katuso, all in the names of Blaimu Muwanga Kibirige, diseased eyafa. Bana mawulira otandise okutokoto buli maawa. Reference is made to the above subject. It has come to our attention through the print and social media platform, all alluding on how those properties were transferred from the names of Blaimu Muwanga Kibirige, deceased. This information prompted us landlords to carry out search on register, and it's revealed that the property is registered in the names of Mr. Haruna Kalule Muwanga. We inform you according to our records. The files for the above described land are still in the names of Ibrahim Muwanga Kibirige, and it is in the line of the public domain that is deceased. Bakugambye musajja mukulu nti boy bali bawa bali batuuza Muwanga Kibirige utaka bali mutuuzaako nga ye naye bagenza okunoonyeza nga wali wagezaako okutakula okukyusa ebintu bino obizza mmanya ga mutabani wa Muwanga Kibirige bayita Haruna Kalule Muwanga. Bo ne bagenda okwekebejja bulungi okusinzira ku mpapula ze balina ziraga nti obwannannyini era obupangise bwe balina bo nga bo busoma nti ebintu byonna bikyali mu mannya g'omugenzi Ibrahim Kibirige Muwanga nga biri mu public domain oba mu lukale oluli mu bantu, naye ng'omuntu oyo yafa. So si gwe oli gw'obanja. Waliwo oluyimba lwa Sangoma lwe bayita Sakuliza Ngoma. Ekira sigenda kyongera ku mwagala nnyo ebyonoonese. Waliwo oluyimba lwa Basangoma lwe bayita Sakuliza Ngoma. Ekirala tokiwandiikawo mwagala nnyo okusiriwala. Nduyimbiddemu bbala mwagenda aluwulire baluyita Sangoma. Ne waliwo kaakalayira nga nti Sauliza Ngoma saawa yaki ya bbala mbalo gahale gakubugumye. Tugenze mu maaso. Kitegeeza nti gwe wagambye nti kooti ekuwadde ng'otutta olw'okuba banja Kalule Muwanga wafunye kikyamu. Kalule Muwanga si yali eno biwandiiko bya Buganda Land Board. Owulidde ssebo ekyaliyo omugenzi Ibrahim cow mentality sera cow an educated cow. Kankusomera omanyi nti waggwayo atugezeko kati mbala mwawulira afa fuba tukuziike mbwaggwe. Fatu kuzike mbwaggwe tukuwone. Tugenze maaso. Please note that according to the lease agreement executed between the Kabaka of Buganda as the leaser and Blaimu Muwanga Kibirige at the lease, it was converted under the clause 2, section C of the lease agreement, that the leaser
or his successor in the title will not assign, subdivide, sublet, or sell a mortgage or part of which the possession of the whole of any part of the premises without the pre-written consent of the leaser. Copy annexed mark bakugambye. Amakulu Balamu Barugahara sakuliza ngoma sawa za Balamu bakugambye okusinziira ku mpapula eziriwo sawa zino zikulaga nti nannyini ttaka lino eyawa Ibrahim Kibirige ye Ssaabasajja Kabaka era mu biragiro byamuwa nga ye eyamuwa obutuuzi okutuula ku ttaka eryo okusinziira mu kawaayiro namba 2 akatuula mu katundu kya kategeeza nti endagaano eyo ey'obutuuze nga bweri n'ekyapa nga bwe baakimuwa tekiteekeddwa kubeera nti kyawulwamu oba kipangisibwako oba kitundibwa oba kiteekebwako okwewolerwako omuntu yenna atali oyo nnyini kyo gwe baakiwa era nga kirina kubeera mu buwandiike obwoyo yennyini gwe baawa obutuuze ku ttaka eryo nga bwe kiri mu ndagaano ye mugenzi Ibrahim Kibirige. Mmwe temulina ndagaano ya Ibrahim Kibirige. Saakuliza ngoma sawa ya Balamu gakubugumya mujja muleta mentality muleta sente owoolaawola abantu n'obudde bugenze sige ekyo kitegedde Saara kumalira budde njagadde kasoma Katonda kaako obudde bugenze twagala kukola bintu birala wano mukulu bwatu bwe yayogedde mbadde sinabazanyira ka video kano bwatu bwe yayogedde Minisombezo abavubuka n'abaana Balamu Barugahara maleedde okutunda emmali y'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige BMK oluvannyuma lwa mutabani we Haruna Kalule Muwanga okulemererwa okumusasula ensimbi ze yamuwola akawumbi kamu n'obukadde 592 eza Uganda. Era noonya abaguzi mwe n'abasobola okugula tulina apartment 15 bonaabona ziri 25 ne tujja kutunawo 15 zitumala okujjayo sente zaffe ze twetaaga. Ono awadde abapangisa wiiki 2 zokka bamuka ebizimbe ebitundibwa. Era tubawadde wiiki 2 abagalo abapangisa abalimu bonna bafulume. Laba bagala kusigalamu basayininga endagaano empya naffe nga bwe tutunda ne bakoti beerifu bange bamutesaasira. Ebiwandiiko bye tulabyeko biraga nti kkooti yayise ekiragiro ekiwa minisita Ssaabavulu Balamu obuyinza okutunda emmali y'omugenzi BMK ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Gatonnya omwaka guno. Compound yonna erina ennyumba 25 naye kuliko ebyapa bimeka? Kati ekyapa kimu nze kyenjagala kkooti kiyampadde obuyinza okutunda. Minisita Balamu ategeeza nti ssente zino yaziwola mutabani w'omugenzi BMK nga bwali ku contract abaweebwa gavumenti okuzimba wadi z'abakyala abazaalamu. Ati yoyo nno sangoma Balamu saakulisa ngoma ojja kiwulira yensonga lwaki Museveni alwana nnyo Buganda eve okubanga endagaano zibakola baziyita Sematalo agreement. Ye Balamu kkooti yaabwe y'ekifere bwe yamuwadde teyamaze kumubuuza ebyapa by'oleeta biri ku ttaka lyani lya Kabaka lya Buganda. Kati mukulu osobola okgenda mu kampuni yonna erimu bakuwe kyekiweetiyo ekinene kikuyambe kikusendereko apartment ezo zitwale kuba toli nkiddamu. This is a serious matter. Whoever wish to purchase any property belongs to late Ibrahim Kibirige Muwanga, please don't dare. You lose your fucking money. Don't dare purchase any property which belongs to late Kibirige Muwanga BMK. You purchase wrong properties. So gwe na ina sente nga zikutongeza ne wepampalo gula ku bintu bya Kibirige Ibrahim Kibirige Muwanga ngenda gula mpewo. Obono baguze ya MTN obono baguze ya Airtel nojja gula ya Saulisa ngoma ya Balamu ya basango ekyo kyo nkibagambye mugula agule kali sijja kamala yo kavuddeko budde bugenze. All right. Kati bwe twabadde